Katonda yatusobozesa. It is God that makes us. Katonda yatuyisaawo. It is God that makes us God. Abeera Katonda. Abeera Katonda. It is God atuwanguza. who makes us overcome. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise the good Lord. Tugenda mu mwaka ogw'okusinza 2024. We are going into the year of worship in 2024. Tugenda mu mwaka gwa kuwaayo ssaddaaka. It is a year of giving a sacrifice. Tomanyi tekitegeeza okugenda okuwaayo ssaddaaka maaso ga Mukama. You don't know what it means to sacrifice before God. Abaana ba Isirayiri bwe bali mu busibe, When the children of Israel were under captivity, tebaasobolanga kusinza Katonda. they couldn't worship God. Tebaasobolanga kuwaayo ssaddaaka eri Katonda They waabwe. couldn't give the sacrifice to their Lord. Tebaabeeranga na Katonda waabwe. They were not with their God. Naye Mukama bw'agamba tugenda kusinza, But if God says that you are going to worship, kitegeeza agenda kubeera wamu naffe. it means He's going to be with us. Agenda tuggulirawo gy'ali. He's going to open us for us to be. Tugenda kulaba ekisa We gy'ali. are going to see the grace from Him. Katonda agenda kubeera wamu He's naffe. going to be with us. Bw'agamba nti tugenda kusinza, If He says that we are going to worship, tugenda kubanga tumulabako. we're going to see Him. Kitegeeza agenda tujja mu busibe. It means that He's going to remove us from captivity. Kubanga abeera mu busibe tasinza. Because that one who is under captivity doesn't Omuntu worship. ali mu mbeera tasobola kuwanika mikono gye naga nti osaaniza. Someone under situations cannot worship using their Naye hand. bw'agamba nti tugenda But kusinza, if He says that we are going to worship, ebiro bituuse okuwaayo ssaddaaka eri Katonda the waffe. seasons have come for us to give the sacrifice. It Kitegeeza tugenda kumulaba. means that we are going to see Him. Agenda kubeera wamu He's naffe. going to be with us. Tugenda kubeera ne We Mukama are going to be with the nga Lord tumulabako, as we see Him, ng'atukolera, as He's working nga for naffe us, tukola ekyo kye tulina and okukola. as we are doing what He Kubanga says, tugenda kuggulirwawo, we are going to be open nga for tusobola okusinza, and we can worship nga tewakyali alemesa mikono without gyaffe, anyone hindering nga our hands, tewakyali kizito ya mikono without gyaffe. any burden that Tugenda hindering. kugattibwako. We are going to be added unto. Bw'oba ogattiddwako, You are added unto. obanga weeyongedde, Or if you have added yourself, mundaayo muba gukamoka inside of you, it's n'owulira just okusinza Katonda. the fire that Olw'ekyo ky'olaba, what you're seeing. Katonda tawaliriza muntu musinza. God doesn't force anyone to worship. Naye bw'agamba nti ogenda But kunsinza, if He says that you're going to worship, kitegeeza waliwo ebigenda okukuleetera it okusinza, means that there are things to make you worship. waliwo ebigenda okuyimusa. There are things that are going to raise you up. Wekennyini otandika So okusinza. that you yourself you begin worshiping. Yeebazibwe Yesu. Praise Jesus. Twebaza We Katonda thank God kubanga for mulungi, He is good, kubanga wa kisa gye for tuli. He is merciful to us. Omwaka ogujja Next year, Mukama agamba the Lord says, tugenda we kusinza, are going to worship. tugenda kuwaayo ssaddaaka We ey'okusinza. are going to give the sacrifice of worship. Abaana ba Isirayiri mbagambye The Israelites baayagalanga okumanya Katonda waabwe. love to know their God. Abangi baali tebamumanyi. Many didn't know Him. Abakadde nga bagamba nti eriyo Katonda. The elders could say that there is God. Naye ng'abaana abazaaliddwa mu busibe bawulira muwulire. But the newborn who are under captivity, they could just hear of Him. Ne babawaliriza okubaako engeri gye basinza. They were just forced to worship in Ne Him. babagamba kakano muyimbe ennyimba za Katonda wammwe And tuziwulire. they could tell them, sing the songs of your God so that Naye they nga hear. tezisobola kuva mu nda yaabwe. But they couldn't come from their inside Kubanga baalina okugalirwawo. because they were closed. Baali mu makomera. They were in prison. Baali basibe. They were captive. Baali bajeezebwa. They were teased. Naye ebiro byatuuka. But the times came. Naga temugenda kuva mu nsi ey'obusibe. And He said that you're going to come out of the land. Mugende mu nsi ensuubize. You go into the promised land. Mugende mu nsi empya. You go into the new one Ensi nga waliwo Katonda wammwe. where your God is. So Musobole okuwaayo that ssaddaaka. you can give the sacrifice. Musobole So okusinza. that you can worship. So Mukama bw'ayogera bw'atyo, So if God says the time, kitegeeza enzigi zigenda it means kuggulwawo. that the doors are going to be open. Waliwo ebigenda There tukolerwa. are things that are going to do. Waliwo okugattibwako. There is an Kati additional. nkutegeeza mulokole. So I'm telling you, Waliwo malayika wa Katonda the angel of God akwata ku mukono akukulembera olwaleero. who holds you by the hand to Ng'akusomosa omwaka. making you to cross Akuyisa mu kkubo to go through the way. okugenda okusinza Katonda. That you go and worship the Lord. Ng'akuyisa awazibu. It makes you go through Awadde bakulembesa okugenda okusinza Katonda. you from worshiping the Lord. Malayika wa Katonda bwe yajja eri Isirayiri When the angel of God came to Israel, ng'agijja mu busibe agitwala basobole okusinza Katonda waabwe. moving it from captivity to the Ebiziyiza byali bikyaliwo. oh,
the hindrances were still around. ebiremesa byali bikyaliwo, All the hindrances were still naye nga Isirayiri kyalina okukola kiri kimu, but Israel had to do one thing. kwesiba na kutegeera Katonda waabwe, It is to abide and to understand their God. kumanya Katonda we yekka. To only understand their God. Ebiziyiza si nsonga, All the hindrances byo are birina not. okubeerawo They have to be Katonda alabisibwe. that God exists. Kati tojjaawo biziyiza mu maaso So go, don't remove any hindrance. era Katonda tagenda kubiggyawo. God will not remove them. Bisobola okweyongera, They can continue adding, naye nga byonna bigenda kuleetera Katonda alabike. but they are all to make God exist.